Abakkiriza bakedde ku tteketukuvu ery'ekkanani ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International mu kusaba okw'enjawulo okw'okutikkirwa engule okuzze kulangirirwa Omusumba Bujjingo. Ettendo likubiddwa mu maanyi nga batendereza Katonda okubamazaako omwezi ogw'Oktoba ne batandika Novemba oguddirira ogufundikira omwaka. Omusumba Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International akulembeddemu essala ey'amaanyi ne bakuula Katonda okubajjukira mu myezi ebiri egisigadde. Yimusa abali mu malwaliro, yimusa abali mu makomera, yimusa abali ku ndiri, yimusa abafunye lipooti embi. Katonda byonna abiyingiremu, Katonda byonna abiyingiremu. Si kaseera ka kulwala, kaseera ka kukola, si kaseera ka kubeera mu makomera, kaseera ka kukola, si kaseera ka kwewubanga mu kooti eza buli kakedde, kaseera ka kukola. Omusumba Bujjingo alangiridde wiiki gye tugenda okutandika ebyokusabira mu maanyi mu kisiibo eky'omwezi ogwa Novemba. Njagala kulangirira ekirango kino nti olunaku lw'Emmande wadde tugenda kubanga tusiiba ku Mmande nga 3 tewagenda kubeerawo lanchawa ku Canaan Land. Lanchawa zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 4. Mande njagala njeyawulire gyensabidde gyensiibidde tusisinkane ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 4, 5, 6, 7 sule Lwokutaano ne night prayer nebeerawo ku Lwokutaano nga 7. Era ku Lwomukaaga tuwalibeerawo service tuddemu twesinkane ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9, ng'ennaku z'omwezi 9 ejja kuba Thanksgiving ya Salt Media okuweza emyaka 11. Munnabuddu Bujjingo ategeezezza nti nga 9 Novemba ye Sunday ya Sabbiiti ejja kwe kujaguza emyaka 11 nga Salt Media eweereza n'akubiriza abakkiriza obutasubwa. Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 staff yonna ya House of Prayer ya Salt Media ejja kujesinkana House of Prayer. Twebaze Katonda. Nkusaba mu kaseera ako Mukama bw'abanga akoledde obeereyo ne Thanksgiving nga yanjawulo nga yakwebaza Mukama olwa Salt Media byekoze mu bulamu bwo. Akazindalo katambula buli wantu nga babuuza omaze ebbanga ki ng'ogiwulira, n'amaze wiiki naye alina obujulizi olwa Salt Media, n'amaze wiiki naye alina obujulizi olwa Salt Media. N'olwekyo ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 funawo Thanksgiving gy'onooba osobodde ojje twebaze Katonda. Service ejja kuba y'amaanyi, ejja kuba yakwanointinga. Ye Sunday nga 9. Omusumba Bujjingo agamba ebibadde biganye mu myezi egiyise ke basiigiddwa amafuta leero bakutikkirwa engule. Naye lwaki ngenda kutandika ku Lwakubiri? Ku Lwokubiri Mukama yakimbuulidde ayagala oleete hanki, ayagala oleete eploni, ayagala oleete ebisumuluzo. Ngenda kuteeka amafuta ku bisumuluzo Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ate ne mu night prayer. Naye mu night prayer sijja batuukako muntu ku muntu, kiba kiro. Naye obw'emisana Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, apron and hankies service. Eyo gy'olaga wali abeewaana bano n'eyo eddogo, bano n'eyo yirizi, gwe toyina yirizi toyina ddogo, n'ekitambala kyo n'epuloni yo siirize era si ddogo, naye bitwaleko mu mirimu gyo, bitwaleko eri omulwadde nga bwe kyali mu Bikola Batume Sura ya 19, abaleeta ebiremba, abaleeta ebitambaala, Pawulo n'abikwatako era bwe baddayo baatwala obujulizi. Naye zino ennaku ennya Mukama yazimpadde era ziri special. Yensonga lwaki Mande togenda kundaba Kanani era tugaliddewo ddala ku Kanani tewagenda kubeerawo service ku Mande. So awulidde ekigambo ekyo kitwale nga kikulu
twesange from Tuesday. Mukama abampero mukisa n'omulala mugambe bibadde mu kusaba okwa buli Sunday ku ttaka ettukuvu eri Kanani. Bye tumubaza Godfrey, Salute TV, Omunyo.